wanene abaana bali abadde ku kyeyo bakyasinza okukola ssente bw'abanga abadde ategeera nnyo nga ne ssente azivaluwinga ye malaaya be baana abazimbye wano ennyumba z'olaba nti ziyimiridde be baana abaguze entambula ezitayisibwamu maaso be baana balina zi bizinesi eziwana eziyimiridde mu bwamalaaya nga bizinesi y'amagulu bw'obanga omwana tayonoonye ssente ze tewali kibadde kifuna nga bwamalaaya tewali mulimu ogubadde gufuna mu kaseera kali nga bwamalaaya nti tulina ne wano abayimbi ab'amannyo abawala abajja okuva wano ne bajja Dubai nga bagenze performinga yes nene gwe nasangako omuwala waneeno muyimbi alina erinnya bamugula omutwalo ye buli lwagenda bamugula mutwalo ze million 10 yes bamugula mutwalo bamuteekamu buli kimu ne buli gwa performinga naye mutwalo ligwa performinga naye mutwalo nga malanga alinya ngakola ki ngadda so mulaba oli utava ku nnyonyi Dubai eri obwamalaaya abaana bwe basinze okufunamu ssente n'okwezimba era we natuuka banti kakahanda akawaggulu bugenda okutuuka obudde obw'ekiro musisi ng'ayita ne ŋŋamba eno naye waliyo musisi nga katanda kayuguma nesoka nentuula ngeno wansi oli abasinda nengamba wati basinda mukwano yes kati bakola obutanda obungeno wansi wali asulayo bafumbo ne wano wali wasulawo nga bafumbo eno wabere waggulu nga sichi mbabapangi mufumbo waggulu nga sigwo alina omwagalwa abo wansi wonna balina nono akola ki kudeeka kati abasooka wansi baba bakakunyenya basinda kati nagaba kiki nekinyenyanze nga manyi ki musisi kubanga nali muwuliddeko nenga obaye nayo musisi anyeenya ayita kangenda okulya musisi mulimu n'abakola ki n'abayimbiramu nengamba kati ababa akamaliriza kati jjukira nti buli kubeeranga muzimu ate bali basiyola mu bed space omu yakoleeza akayumba konna ne kakwata kati ono wawansi yali baali bakamala ngenda okulya wakati ono ntudde bwenti nenga basuukunda bati ngenda okulya abawakati nabo bandise okusinda ngenda okulira kalumu kona akakubyeko miranga nengamba wano ndi ruddawa obutunda kuku bwonna lumu yonna neeyiwako kyobola nga obwenzi bungi nnyo mu bed space nti oli asobola okuuba mukazi we n'aleka nga kukoleezezza mukazi we n'agenda okukola oli agambako obugambi swi n'okola ki n'oyingira naye nze saabikola obwenzi buli wali oli ave no wansi nayingira wane oli nava wano nadda wano oli nava oli nadda wali exchange abana be exchanging nnyo abadde wansi nga bamukoleezeza olugendo kati ebintu biri fane nti oli agana oli omusajja nagamba oli nga amukaabiza nnyo nange njagala mpulire ankabyemu yes nagamba kumazi waliwo omuwala yagamba omuwala nga naye mufumbo bali basula wakati awo we nalindi awo nagamba negwe kino kijoni mwala yeyekoza oba kikina kinyi kyamaanyi yakomekereza naye akoze agenzeke wa John agenzeyo mundeyo ate nga nawe ndi awo kiri waeri mu bed space temwekolako lugambo ebibera mu bed space bisigala mu bed space atabaddewo mu kaseera ako tafuna mboozi yabaddewo tosobola saawa eno buli mwana akola obwakadama baafuuka bazolo buli kadama zolo bavaako yensonga lwaki olaba abaana nayambala ebintu nga biyulifu n'ateke n'okugulu tobalaba ku TikTok mbalaba najjanga alibwe mukulu akuzaala ali eno alina n'abazzukulu naye ali munika naye ng'ali munika n'akubira omu amazina abaana baawunga baavaako beevaako ng'obadde waakayingira mu kiyumba ekisookera ddala naawe okumanya nti butuufu kati sikyali muntu engeri gye bakwambazaamu bakuwa ekigoye nga kikusinga obunene emirundi 10 ne kikwambala ekigoye kino nga kirabika bulala nnyo engeri gye bakikolamu gye bakitungamu obanga mulalu tesikiriza era wakakirako bwoti owuli ekitu ekikwambadde n'obwongo bukyukirawo buli omwoyo gwakadaama oba balina engeri oba balina kibateekamu mu bigoye ebyo bwe bamala okukikwambaza bwe bati owulanga n'obwongo bukoze eki bukyaleka n'okusimayiringa nze kakuwuli obumpi bwakadaama abaana gye bali bakola neze mba respectinga nazo sibya kaviiri kange najja nga ndyoke oweddeyo empeddeyo seetaaga kusiba kaviiri seetaaga ki just kwambaza buki bumalayo ne bakulambuza ebbala ne bakulagawo approaching otya omuntu nebanange byebintu binyiiza biswaza kubanga abaana obasanga viki oyitawo buyisi bwoti omwana n'akusika omukono kumpaka omwana n'akusika so nakugamba it is fresh mutunda mu lulimi ki wali
Luganda Luzungu depending ku kala ya itao katoa vile wanapata ndio bagamba this one is good this one is good is fresh bana bakalu bakaba hakulambuza nga kulambuza business ya bulijjo yes na tutambula mu kweno street na watu wanene wataka kuita oba neno wataka kuita oba boggo wanu wataka kuita oba bati aboggo ba Nigeria Tom Nigeria ngakuteko sawa tezina kwera sawa takuta akarakatira ddala kati jukira bamanyi okutta abaana abo abazadde babande bawoza gundi yagenda tetumulaba nenga yakola ki yafadda tawa ne video bwe mulabanga waliwo naka video ka securityinga omuwala bamkwande bamutuga yali mudugavu ne bamutugira ddala mwana sabagala nafa tewakalaba nakalaba so ebintu bingi nnyo kati ekizibwa ekiriwo nti zo offices zino eziri e Uganda eziri recruiting abaana abo tezefiirayo bwe zimala okurecruiting abaana bo ne baba bali akasente kaabwe nti wano wabeerawo office company recruiting abaana abo ne baweereza company endala eyeri oba kangeza Omani eyo Omani kaliyo company ya Omani yo nekola ki neteka abaana abo ku sale ne batuna mu biyumba kati osuubidde otya company eno eri Omani okugoberera omwana nga mwe bananyiri mwana temwefiriddeeyo ne bana bangi mu nsi ez'enjawulo bo bamala okugabayo tebakola ki so singa nti company ziri wano yegobera nti Rosette weereza Omani mu office bweti era ne bamanya akolawa nti omuntu ono yetumuwa tubabawadde naye mututegeezayo gy'abeera akoze eki alaze tufuna ne contacts zaki zajukira muli mu business business yonna mulina okuba nga mulina good terms mulina conditions mulina okuba nga mulina agreement okitegeera mutula ne mugati tulina okukola kino kirina okukolebwa yes naye bo tebeefiirayo kasaba weereza omwana bo ne babala akasente ebisiga tewala kukola ki kyobola nga bana abantu bakoze eki bafudde tewali agoberera balina ekifo gye babakuliza eyo ekyesuuliridde abaana ne babalaawa ne babakuza neyo embeera ey'obukyayi eri mu kitonde ekikyala kati oba olaba nga abantu abo babeera bakambwe newabeera nga azze kukola kitonde ekikyala akikwata nga musajja tayagala kumanya balina engeri gye babakuliza ne babakuliza eyo mu ngeri nga tebeeguya tebagala kumanya nga bakambwe era bwolaba mugundi ne bagenda ne bakuba ebizimbe ne bawalapa ne bakuba ebizimbe babeera bakambwe bati sayina bagamba nti swade genda kujja kukina ekizimbe buli muntu akola ki adduka budusi bati balina mu feelings z'abantu kubanga tebalina mu feelings z'abantu bako kugamba balina engeri gye babagruminga balina engeri gye babakuzaamu kye babakulizaamu era kyobola one day baganda ne bajja akazimbe kaffe bwe tusula abaana aba sorry for kuno bo tebalinda bayita bwise muki odirisa ne bafa bagamba okukwatibwako bano afadhali bafa balina entiisa balina egibanya nga bamba tulaba namasuna nakyola banenga bamba bali bati baba bali sabi kye bawambuya bawagufu ne bagejja bwe bati banazo training zo bakola kati be baana abo be bazaala ne balekeeyo be baana ne basuule bo bane ne bakwa ne bakola ki ne bagenda ne baga ne bakuza era abaana enamba esinga bazadde abaana bali ku ddungu wali baba Nigeria era abaana bangi baleta wana abaana libo ba reportinga n'abaana baabwe wano waliwo obubogo buki bungi baleta wano obuboggo obwana yoli wano bungi bu Nigeria si bwaffe bwako kati aba Nigeria bata sente ensonga lwaki aba Uganda baagala nnyo abasajja aba Nigeria bakola ki baba n'ebirimu byabwe ebyo bakola ebyo bimenya amateeka ne bafuna sente mu kiralu ate bo bazikola ki bazisaasanya abo mu Uganda ye ne bwakafunanga ka kiralu akasente ke na Uganda nakasente tetengana ate nga n'abasajja ababogo baagala nnyo abana aba Uganda bakula bulungi balina wota bishi bawoma kitegeera ate akazi gabo gakalu gali akamula ali gona gali awo nova muli ne babali mu mukwano gabogola nga gabagalwana ate mu Uganda ali soft yes chola mu Nigeria aguma bibwe yes kubanga kyakikola kikake omwana mu Uganda abagonda akwata bulungi omuntu kama buli kimu kyonna nakalobuzi kakozesa bakwana we appetite no mubogo hey you gonna kill me oh you gonna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nze Ajikasi Muluzi musomi w'edduwa
nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu sangibwa Bujookulu Mityana Road. Osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikuriini yo. Kale tubaaniriza buterevu yonna gye musizidde okubeera nga mutulaba okosaako okuba nga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda n'ebweru waalyo abasinzira ku mirimu egy'enjawulo buli omu wonna w'okakkalabiza ekyo ky'okola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Katusuubire nti muli bulungi nnyo mmwe eyo ku mirimu bitambula bitya. Saidi eno stress zitulimu views zifuuse views akantu kafuuse akantu buli YouTube agola bagamba akantu nga kafuuse akantu abalabi mwalaze wanga temukyalaba content tubawa bibi tutandise okola ebifaanagana tutandise okunyumya bye mutaagala muveeyo mutubuulire bizinesi zaffe zigwawo kale noli bwatyo bwakeera ku makya mu dduuka lye n'ayombesa bakasitoma obutajja kyokka nga abalaba basala bayitawo naye tugume ensi bwetyo nze Vicky nsinzira buterevu ku mukutu Vicky exclusive videos sabye osooka ogimpereka like ekijambeko okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi information yetuuke kwayagala ogiraba n'okugiwuliriza mbutongole tukusaba otwegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobola ofunanga latest updates ne latest information ekyo no kijja kuba kikuyambako okubanga ofuna latest updates. Kakati nina guest wange namuleetako eyo twakola emboozi netufuukira emboozi yasinziira eyo ku mutala nange nensinziira wano ku mutala ne tujja tukola emboozi naye leero mulina byatunda byalabika ekyo nno nakyo kikulu omuntu okutunda products zo ng'ozifaanana ajowero lindako topapa atasese kale kakati nina mukwano gwange bwe bawangadde oba bwe bakulanye eyo gye bawangaalira ngenze ne mubuuza nti nina omugenyi wange wano naye omumanyi mubuuze kuki nzikiriza tusooke ensi ewulire mukwano gwo kyakulowooleza na kiki kyayagala nkubuuze kyagenda okugamba kyendiye oba kyoli kyandowooleza yes kamuwulire yayagala views kasita wakwata emboozi yaleetyo n'oleeta n'ababeera ku kyalo simanya n'oleeta nani n'olibulamu episode musango ng'eringa prison break n'enkutya nyonda alina emboozi y'ekiyumba nyonda alina emboozi y'okuba nti baali bamulese kwetunda kati ye kenyini aye neyeegula atayagala kwetunda ku bantu balala alinawo sente zeegula teyeegula n'ateetunda ku bantu balala. Nyondo alina emboozi yaki y'okuzaalira mu Dubai experience eyo yonna naye abaana bonna okitegeera alina emboozi nnyingi ez'okukyeyaawo kati ezisigadde muzeeyi tulabe ana n'emboozi ya Dragon Radio n'omuliwo ebisiyaga awo wesiva naye agirina yonna biri awo bwebityo kati ono nyondo ennyini ali creative asobola okukubuulira ekisobola okubakolera muwulidde awo wetuli mbuuliza kuba yo gyemaye ku midiya akumanyi antegeera bulungi akumanyi webale kunyirira why Nyondo Glen kyotunda kyolabika exactly kyotunda okirabika kizigo kikola wali muddugavu mu ntandikwa oba keeko muddugavu just nakwatamu katono kebayita brightening watangazaamu kutangaza aweewaawo mbulizaako ku bantu anyway abali ku Vicky exclusive yes yenze Nyondo Rosette era ndi musanyufu nnyo kuba ku bwaguuga Vicky exclusive gwe mundi gwakubiri naye physically like natudde wamu gwe gusoose sasa no kusanga wano sekulaba wabula okusanga wano ku butaka omanyi Nyondo ajja nnyo Uganda n'ebiseera ebisinga bw'abazze abanga musuubuzi nti yajja kulaba maali ye gye yabuukinga kulaba mu store wa mweri gitika na kugendera ku migugu kati yetera okubeera enkola ye leero nagambye nedda nange kamusuubule nga tanneesuubula owe bigenda bitya alhamdulillah si bibi
Si bibi. How is Dubai? Dubaya. Iya akalubyemu kati. Agenda akalubamu. Chechi mukalubya. Agenda akalubamu visa zi rejectinga. Abana baji bakwatiddwa, balipotingiddwa. Ne business kati ntono mu Dubai. Eyo bwa malaya yagwamu. Naye egenze gwamu kubanga abana babayodde ku bikubo. Abana babayodde ku bikubo obutabaleka Abu Dhabi, Sharjah, Dubai, abana babayodde. Nenga yo yali efuna. Yali efuna kiralo. Nga n'abaana bo ku kikubo. Nga nabo bafuna kiralo. Bangambye nkutandikizaawo wenyini. Wava Uganda ng'ogenze Dubai kola mulimu kigwa bwa malaya? How? Baze basala akuddayo nnyo. Nedda nnyo. Nze nava waneeno. Nyina mukwano gwange yali ya dropping out mu senior 4. Ye n'agenda n'agenda Dubai. Kati yampa idea nanga Roselle jangu tukole ki? Tukikuba enzolo ninya akasozi. Mpanukayo. Olangambye tukole obukadde buna kitundu 5 buli mwezi mbalabalamu ne kubaye kyaka kyange ekyo kimu kiba kikola ki kikuyisaawo mwezi ntegeera sente Vicky kubanga ndi mutoze ntegeere kibaita sente akasoke mpitemuuko kosi nayita yakunyonyola nti mulimo kyo ogenda okuwa obuna teyanyinyonyola naye yagamba gyatu kikube kubanza nali mayimu tiye ina afulumyemu n'agenda nga mu nsi eyo Asia Europe wa lazima baba ino kubanga afuna kasitenga kukola ki akawerako ngakawera samukayanya era samubuuza mulimo kiba yangamba ojja kujja tulina kampani yaffe ojje tukole kitegeera kampani kumbe bagiita kali esuubula kasuubo kwesuuba gwe bali abaana balina obulamu kakati nga ngenda ngambye ko yake ebintu byange mukasirise gwe processingira ne processingira no bam processing nezi nakwata sente kuba kwa account yange nayina kochi kwanza unalinga ndi kusomero sabaye wali baba mpayo wano waleri mama nali muyaya yaye mukujukuju ngata sente ina account yange Bank of Africa nkola shi ngoti ina kaka sente ko yes so akasaka agenda okutuuka nga nyina akasida akamano kola ki okutambula kulinnya walinga processing passport yange teyalwayo mwana muweleza sente nga ntambula nga nkola ki nga ngenda otuuka bwe ntuuka omukyala eyanona ku airport wali budde bwakiro ansaba passport yange kubanga bo bayine embeera nti oba wakatuuka bakujjako passport naye ate nali mukalaba munti nali nze ne passport yakuba batugamba nga ludde nga tukiwulira nti bw'ogenda bakujjako passport ne bagikweka kati nze wali wabiwulira yes ne mubuuza ate lwaki bankuwa passport nate akati bajja gikubbako jukira oli mupya beyu n'abantu abapya abali innocent ne bakola ki ne babajjako ne babako zi passports zaabwe so kijja kubeera better nze nkole ki ngitereke ne mga nja kola ki nja kugyeterekera it's okay ndikaba banzibye so si kiraba nze eteremu sente zange lwaki abeera agitwala ajukira bo bamanye okuteeka mwana sente bamuteka mugo obukadde 3.5 okuva Uganda oba buna bamuteka mu obukadde 3.5 oba buna bonga bo bwatuka lwa mjako passport yani bakola agreement ngumwana naye kusasula emitwalo ejo esatu ejachi ejasente kati wanoze milioni 3 yes naye nga bamutaddemu nga obukadde 3 nga n'ekitundu magoba gaba mangi mwana wanene okumuzza walira ate babeera bakambwe nnyo ndimone bamutuusa bamujjako passport mwana okumujjako passport ne bamuteeka mu kutya okwamaanyi ennyo ne bakola endagaano ne bamusa mu kutya okwamaanyi ennyo kati omwana baleka bakala katoli Nigeria tulite kibomoka Nigeria milioni 3 ngozikola mbwa malaya ne abana bazifuna bazifunira ddala lwakuba nti kati bigezo byononekamu ko ninga abana bakubye sente era waneeno ngobadde ononyereza yene mukwano gwange era kikubye tubadde awo tuli mu kweyisaamu mweyisizaamu ebijukizo abaana wanene abaana bali abadde ku kyeyo bakyasinze okukola sente bw'abanga abadde ategeera nnyo nga ne sente azivaluinga ye malaaya be baana abazimbye wano ennyumba zolaba nti ziyimiridde be baana abaguze entambula ezitayisibwamu maaso be baana balina zi business eziwana eziyimiridde mu bwamalaaya nga business y'amagulu bw'abanga omwana tayonoonye sente ze tewali kibadde kifuna nga bwamalaaya e Dubai
Are you sure? Yes. Tewali mulimo gubadde gufuna mu kaseera kalinga bwa malaya. Nti tunanwa n'abayimpi abamanya abawala abajja okuva wano ne bajja Dubai nga bagenze performing. Yes. Gwomsa. Ne bakikuba. Nene gwe nasangako omuwala waneno muyimbi ayina erinnya. Era diro yo najiwulirako bamugula omutwalo. Bamugula omutwalo. Ye buli lwagenda bamugula mutwalo. Ze milioni 10. Yes. Bamugula mutwalo bamutekera buli kimu. Ne buli gwa performinga naye mutwalo. Buli gwa performinga naye mutwalo nga malanga linya ngakola ki? Ngadda. So mulaba oli utava ku nnyonyi. Dubai eri. Abasuubuza birala. Yes. Obwamalaya abana babukoze mu sente mpitirivu nnyo. Sagala bwogerera nnyo bulungi. Kubanga si kye kintu ekirungi. Tetukyagazisa abantu batutwogera reality. Twogera facts. Obwamalaya abana bwe basinze okufunamu sente n'okwezimba. Kati gwe watuuka nga passport ogigaanidde bakala bagamba batya? Nze nga passport ngigaanira ate ayina na buzibu mukyala n'agamba it's okay naye bana bagikubyeko totuwoleza jjukira nti wano kye kikuyimirizaawo ekikubeezaawo nga nja kugitereka. Tutambula tugenda kati yo omuwala mukwano gwange sinamulabako kati jjukira ye ono omukazi ye amutadde mu mbeera nti yaŋŋamba naye ono omukazi takola ki tamanyi kati ye namuweerezanga ssente yoli yabikolako nga ne ssente yakola ki yali akeezize halfway yafunako kake halfway kati ye nangata kuona omukazi neti yagamba mukazi nti noba nakkiriza oba teyakusomeddemu mulimo teyansomeddemu kati eriyo omukazi yamanyi oyo Albab nti already omanyi ekyokukola. Yes kati oba Albab basuubula abawala. Albab yaliwa? Albab yo beba bakyala mu Dubai banetundako ne bawumula bafuna experience ne bawumula bali tired ne ba retiringa ate bo ne batandika okusuubula abaana mu season enjawulo oba afunye connection Nigeria oba afunye connection wa Uganda ne bayolo bwana obutoototo by then era nali katoototo kati balabira ddala nga ngenda kikuba bukubi. Alibabu abamanyi afunye ye musuubuzi w'abamalaya yagamba nokusmayilinga nasmayilinga kuba nali babagala obutoototo okitegeera ne tugenda bulungi nnyo kati nantuusa kuba wali bwedde bwakiro nantuusa we twasula ne banteka waggulu katanda akasembayo kati nze nali manyi kuseze nasasula kubanga mba kuliko accommodation nze nga manyi ngomanya accommodation apartment number tuka wali eri okitegeera era we natuuka banteka katanda akawaggulu bugenda okutuuka obudde obw'ekiro musisi ng'ayita ne ngamba eno naye waliyo musisi nga katanda kayuguma nesooka nentuula ngeno wansi oli abasinda nengamba basinda mukwano. Yes. Kati bakola obutanda obwo ngeno wansi wali asulayo bafumbo ne wano wali wasulawo nga bafumbo eno wabere waggulu nga siki mbabapangi mufumbo waggulu nga sigwo alina omwagalwa abo wansi bonna balina kati alina akola ki kudeka kati abasooka wansi baba bakakunyenya basinda kati nagaba kiki nekinyenyaze nga manyi ki musisi kubanga nali muwuliddeko nenga obaye nayo musisi anyenya ayita kagenda okulya musisi mulimu n'abakola ki n'abayimbiramu nengamba kati ababa akamaliriza kati jjukira nti buli kubeeranga muzimu ate bali basiyola mu bed space omu yakoleeza akayumba konna ne kakwata kati ono wawansi yali bali bakamala ngenda okulya wakati kati ono ntudde bwenti nenga basuukunda bati ngenda okulya abawakati nabo bandise okusinda ngenda okulira kalumu kona akakubyeko miranga negamba wano ndi ruddawa gweke yalimu atali miranga amulagiriwe tuli bwaba yeye nzenze ke yalimu atali miranga ngenda okulya nga emiranga gifuuse emiranga nga obutunda kuku bwonna lumu yona neyiwako nga bukuuta bona nga bukuuta nengamba gweke yali mulumwa mwatalina wali ababera waggulu eno baba tebalina ebiseera ebisinga kati waliyo n'abaliyo nenga bo babimanyira nga beeyibakidde kubanga bwe natula okubeerako bwenti tunako bwenti bala bakola ki nejjukira nti babikamu bikatens kati abalanga bo beebase nenze yali atudde naye ng'omuliro guli muli omubiri gukola gutya because omubiri guli yakitinga gwo ng'omuntu
Ogwange gwagana okureactinga. Of course gwagana okureactinga naye gwagana okureactinga kubanga nali confused. Wali mu shock. Yes, nali confused. Nali shocked. N'ekifo kye natuukiramu kyennyini nali kali sibitegeera. Kubanga obwongo bwange tebwali settled. Ka grand opening kali kamaanyi. Yes, kati obwongo bwange tebwali settled naye swa kureactinga. Ne munaku eziddako awo maana okola ki? N'okolera. Abaana beewuba mu bed space. Onaazikira onaayaka. Onaazikira oli ayaka. Kyobola nga obwenzi bungi nnyo mu bed space. Nti oli asobola okuba mukazi we n'aleka nga kukoleezezza. Mukazi we n'agenda okukola. Oli agambako obugambi swi n'okola ki? N'oyingira. Naye nze saabikola. Obwenzi buli wali. Oli ava eno wansi n'ayingira wano oli n'ava wano n'adda wano oli n'ava eno oli n'adda wali eri. Exchange. Abaana be exchanginga. Nnyo. Abadde wansi nga bamukoleezezza olugenda. Kati okulabira ebintu biri fane nti oli agana oli omusajja n'agamba oli nga amukabizza nnyo nange njagala mpulire. Ankabyemu. Yes. N'agamba kumaze waliwo omuwala yagamba omuwala nga naye mufumbo bali basula wakati awo we nalindi awo n'agamba negwe kino kijoni omuwala ye yeekoza oba kikina kinyi kyamaanyi yakomekereza naye akoze eki agenzeko ewa John agenzeyo munda eyo ate nga nawe ndi awo ekiri waeri mu bed space temwekolako lugambo ebibeera mu bed space bisigala mu bed space atabaddewo mu kaseera ako tafuna mboozi yabaddewo tosobola kubanga ono mufumbo ba mumumanyi naye awo tanagende wa John ne bakola buli kimu byonna nga mubiwulira ne baleekaana buli kimu ne kiggwa bikomaawo. What happens in Vegas remains in Vegas. Ye bed space mu Dubai. Teri kwasanguza. Bukeera kumacha. Bukeera kumacha. Omukyala naye yali asulaawo oba ye tasula mu kerere. Baba banenemu tasula mu kerere kati baneeno mwe twali tuli muyanteeka simwe nali nyina okubeera wabula yanteekaawo akutuusirizaawo naye nga jjukiranga bo accommodation zaabwe ziri Sharjah gye balinnya train ne bava ne bajja wa ne bajja eno Dubai ewali akaki akalimu kati nga balina ekiyumba lwakuba nti no yantuukizaayo ng'enkya ngenda keera kolaki kukola chapa teri kulinda kwonoona fresh obudde bwaki oza n'okukyapira waawo n'oba wakatuka kiti obudde bumala ng'ogattawo ng'oteekamu akagato ng'okola ki ng'olumba ebbala ontyo kumakya bukeera gamba abajja kumakya bukeera ng'ajjanga nnona nga ngamba wano siwo olina okusuula wano siwo so nekyanyambako nenfuna experience ya bed space era nasanyukamu ne ngamba bulijjo mpulira kiwulire kibeera kaakati ng'omukazi ajja naye nga ajja nga nnyumizamu nga ngamba kakati accommodation zaffe ziri Sharjah abaana gye bakola ki gye basula bakera ne balinya baasi ne banyali train ne bakola ki ne bayingira Dubai kati nze era nzijjawo yantwala nambuza olina mukuwa obugoye obumpi awulira nolowooza waze n'obugoye obumpi ne mugamba akubanga nze oli mukwano gwange yangamba toleeta ngoye engoye gyazifunira wa eno ne mugamba engoye obugoye obumpi nga mukwano gwange ngambe sijja naki nangoye nangamba it's okay tugenda genda nantwala nanshoppingira otuki otugoye otuntu sunsumula otuntu nengamba ngamba why kirabika ndowooza mulimu companies mu kale nga baagala okusikiriza abantu ne babambaza nga bakola ki so that oba musikiriza abantu nga customers okola ki okujja mu company bibakola sinakola ki sinabitegeera nenga wegezaamu kaawo ejjuka nsibina mu buzibu buki obugoye obumpi awo nyambaziza yimiramu booti nange ndi muzanyifu tomanyi kijja oma omwezi gugweko bampa obukadde bwange obu nali mbukutteko buna kitundu 5 kisinziira mbaze omwaka gwange ogu komawo Uganda ajja kuba biki binojjo ebirooto olaba bituukirira mu speed kati nga tuvaayo nga tugenda mu kifo bakiyita nkiyiseewo sisanyo okwagala kwemula kazironga kiziniro bye bakikazaako yes bakita kiziniro bannayuganda be bakituuma kiziniro yes aguze obugoye bulungi nnyo
tugenze ante mu kiyumba ekyo. Kiyumba ekyo bakizimbanga room ngazi bweti nene bweti. Naye kati bateekawo akatanda nga katono, ne basaako curtains ne bazeetoolooza. Ne bateekawo akatanda ne basaako curtains ne bazeetoolooza. Nosanga mulimu obutanda nga 10. Mu room emu. Mu room eyemu nga 10. Kati ne tutuuka, we twatuuka ne tutuula. Nangamba kakati kamale ku briefinga muko ekyokola. Bulira nze ndaba mpuliriza. Olwo kyayambadde buli obumpi. Oba najira mu lugoye luwanvu. Ontyo. Kati nampa nangamba kola ki? Yambala nenkola ki? Nenjiwako. Nantuza waliwo ekitebe nangamba kati olaba. Ekisoko olina kubeera confident. Olina okubeera confident era olina okubeera mukalaba mukalukalu mukujjukujju. Nanga nembi kulabika. Obirabika. Okitegeera. Kati nangamba wabula targeti yaffe enkulu si ya sente mekazi bagenda kuwa. Ntudde mpuliriza. Ontyo. Ensonga enkulu kati gwe bw'ofuna client n'omuleeta. Jukira nze nkola ki? Mbeerawo. Kati gwe making sure nti omuconfusing obwongo. Like muwo to that extent losing a mind. Like, wete. Mwewe to that extent akola ki? Aveeko. Ebirowoozo abijje ku. Mubuuze mujjeeko. Ontyo. Nti zimuzabira kuwadde oba tulamuziganyiza short 20 oba 50 kisinziira. Eyo si ensonga enkulu. Ensonga enkulu kyakola ki kyalina mu nsawo. Essaawa eyo. Kugamba mu bufunze babbi. Kubba. Banyakuzi babbi. Kati. Nangamba bwajjago just omufuula bize eno. Bezi romance agweri. Yes, zona zonna bimaleeyo. Nze nzire mabega nkole ki? Musokole. Nze mbaze nfa wali kujjamu kyonna kyabalina mu ki? Munsawo. Bakuba sente. Ekipala ine kijja. Nga kinanga emitwalo gya kyesatu. Yuka byote bina back account ntino bigenda kubanga kitambula nezaacho. Byambalaga pale. Gali n'ebisawo. Sawo ne kyambala kiteko mu sente zaacho. Sente kizikoledde emyaka gyakyo ngebiri ba mwaka. Kitambula nazo. Kyo kyegini kye bank account. Bank account kyegini kitambula sente zaacho. Iwe kiraga. Bakuba biri sente. Empya n'enkadde. Ate ogenda ku low power. Ngabadde mu kiziniro. Wadde mu kiziniro wanonyeeyo ki. Kikirizibwe Dubai. Kumenya amateeka. Kumenya amateeka bakusiba busibi. Era ng'omunyizaawo omumala ng'okola ki? Ogenda ng'ogenda kukubira police essimu nti jangu kyonna kiri. Ogenda bagamba ki? Kazi nangamba eri si ensonga enkulu. Ekikulu kya. Enkulu gwe mufuule bize nze nongole kimujje ku byonna byakola ki? Byalina. Nengamba bwamalaya. Sali musiru. Nakkiriza buli kyakola ki? Buli kyagamba. Kyeyangamba nengamba kale. Era ne mulaga nti sikina ku buzibu mbadde. Mulaga nti obadde okikola. Yes, kiryoke nakyo nangamba nemuka kale. Na hakati bagenda kujja ngenda kukwasa omwana agenda kusoka okutambuza ku streets. Abe wobero yimirira. Positioning. Yes. Ngege jo yimiriramu. Engeri gyo approaching amba clients. Jukira client abeera ayitawo gwe no approachinga. Munnange kyona kiri n'otunda akashi. Like newe kola ka katale okitegera. Eli fresh. Mane na yangu layo kangoli mutolote era fresh. Munnange gwe kito yakulabiddewo ali ku airport n'agamba omala. Bwana smilingira bwo. Yalabye ng'oli mwezize. Juga nazo sibya kaviri kange najanga ndyoke. Oweddeyo. Empeddeyo. Setaga kusiba kaviri setaga ki just kwambaza buki? Kwambaza. Omalayo. Ne bakulambuza ebbala. Ne bakulagawo approaching otyo omuntu. Ne banange byebintu binyiza biswaza. Ontyo. Kubanga abaana obasanga viki oyitawo buyisi bwoti omwana akusika. Omukono. Kumpaka. Omwana akusika so anagamba it is fresh. Mutunda mululimi ki wali? Uganda, Luzungu. Depending ku kala ya itawo. Katawa bela wana patani bagamba this one is good. This one is good is fresh. Osonga nako.
namanya kyotunda this one I'm selling gwe ekiri wali Lirako Nyondo first time yo wayimirirako ku kkubo experience eyo yali etya nyambadde bulungi nnyo kaba yayita omuwala n'agamba kola ki genda kati omuwala bana bakalu bakaba hakulambuzanga akulambuza business ya bulijjo yes tutambula mu kwano street na kati waneno watera kuitawo baneno watera kuitawo baboggo wanu watera kuitawo webati aboggo ba Nigeria tomu Nigeria nga kutteko sawa tezina kwera sawa 5 takuta akarakatira ddala bwe bangamba badde ngenda kuuza nibula maize abyogera kagoleka buneno obugundi buneno obupatani bote buyina maanyi seconds siko kaba kakoze eki kaba kagudde game kaba kagitadde ontyo bakulambuza street bagamba kati lero gwogenda yimirira wano ogenda okolera era mwe positioninga ndikati gwogenda kolera kweli street gwogenda kolera kweli street gwogenda kolera kweli street gwogenda kolera wali eri engeri gye wali fresh kwolo lwoyimirira kyali kitya nga ngenda bulungi omulanga ngamba handi kokungamba kakati gwe yimirira just kingola nga bwenkikola bwe kino okubeera kila nti olina omukola ki omwesibako okitegeera omukwata n'omutakulattakula n'omwesibako n'omunyogera n'omwesibako n'omutwala ku mpaka waba aganye era ne mulaba nga akikola ne ngamba weguti bwe gukola ole mukwano gwo oli tonnamulabako sinnamulaba kati nga ye kyalinze ndowooza kula nti kino kiyingidde then alyokajja oleme munyiigira bweba nga akiyingira naye akolondoza naye alyoka akole ki akusemberere asemberere alyokaveeyo kuba naye kyeyali akola ki kyeyali akola naye nga akyalinze kulaba nina kureactinga ntya oyimirira ku bbala olusooka ku bbala bulungi nnyo nange neekaza nenyimirira kale mukumimira omubogo yojja mufunirayo katebe omubogo yeeta nayekka how much omunigeria naye kadaga first client waffe yali mu Nigeria yagamba this one fresh instead of okugamba mu fresh ye kenyini yeyereeta yagamba this one atijukira baba bamanyi naye akajja baba kulaba nali amacha baba kula nti oli amacha like oli fresh bagala kutandikiramu bala bakadde babolode bakola ki bayita bakola ki babalaba kati bajja nabo ne bakeberawo oko balese wakapya kuli kakapya oshegera ngana bona agamba ati agundi wali butcher ati gundi yalese enyama empya etali yajjo yalese wakapya kana bayita mulimu akapya era mbandewe ekigumbi fine girl fresh omutima tegwakuba nga wane Uganda naye yali akusiiya obusiiya wali owulira ekizibu lwaki onsiiya kyokka ate wali omuyaya agambye mama nyabo ate ng'oli katale kati gayi nga jjanga how much naga this one fresh fine girl nakuba kabina nemugamba omanyi kanzije tewamubulira sente nemugamba kanzije neetoola mukaawo bwe neetoola nti jukira nti nali naze ne baaga yange ey'okumugongo kati ate gundi yange nali njambadde passport yange ne visa yange eri mu passport nga nkoze eki ng'obiina ku wano kwa Akiba jukira ndi ku set kati omukazi yali gyali nengenda nemulingizako ng'akyaliyo nze nengenda eri nesuka nenkola ki nenekweka mwene okula mukumulingizawo nga sikola ki simulaba naye nga gundi yange eri awo ku ntebe baaga yange nendyoka nyingira nemmakula baaga nadduka nga sissa nga situnula mabega nga nejolaga oti omanyiyo yo nga manyiyo kati obalaba nti abaana bwe bakwatira ne bakibateekamu nga talina kyakola nti olede bwaba kutteko passport buli kimu akikwogera kakina tomanyi wakudda tomanyi kyakuzzaako tomanyi kyakkola kati abaana bwe bakolera ensobi ne bakola ki ne baguma ne bakiyingira wadde nga badde si wakukiyingira so kati gwe wadduka omunajeeriya tewaddamu mulamulira kabeeyi naye naye nga mpulira obusungu bwokka naye nga ng'ogyeko ekyobusungu nokankana nali nkankana sajja okukwata kabina ndaba nnyingidde amagobe kyakola fresh so bwatyo teyagula haina mukiri first time yo ku mulimo weegoba era nali ku target yoka mukazi wina bingambye nempita bwenti bunama nembaka baaga yange noyitamu natema butemu wagukirawa kati ndi kasera kano ntegeera nadduka nze side is about you naive kale muduka nga nzira naive nenga manye mabega bandiko bakola ki mpulira nyina abangoba
naye nga siwumula situna amabega okanya kudduka neziruka jukira nyamba daka tukakola shi kampi kakoma mwe era nenga nefuna ku kikubo wenagala nefuska akagoye kange nenkola shi nenkasaako nenfuluma y'obwenti kati nensanga omukyala ali muddugavu olwo nensuka nentambula omwo mugundi omwo naye naddukira ddala wala nensuka nembeerako waliwo gundi waliwo omuzikiti nengenda wo omuzikiti nensuka nentuulaawo kati waliwo omukazi eri ayitawo nenga baba Munauganda oba mukinenge nemu approachinga bali bamuyita Irene nene ntya nengamba oba naye ali timu ali party kubali okitegeera kandi nensuka nenzya nemugamba ngaje baleko nyabo yali Munauganda tuka nemugamba how are you nanga fine how are you from Uganda ntye ba Uganda nakatuka naye nabuze omuntu yandese yakoze ki yansudde nangamba eba agents bulijje babikola abasobola abantu kola ki tubimanyi kati omukazi ngamba nti kajuke naye abeera afunye business kubanga agenda kutunda mu kiyumba afune sente yefunye okadde bwe 8 kati awo nawe abakola era namukisa mu Dubai buli muntu alise bali kanufu weti agenda kutambula amalaya akuliye mu sente bwali agenda okutunda mu kiyumba akuliye mu sente bwali agenda okukozesa okuwasa akozesenga bwayagala era kati awo obeera stack era obeera musijja nga yazze abagenda kuwasa buwasa bwali bampete taliko kidala mukatano tandika performinga mikolo gyabafumbo bye omukazi nga naye akwagudi kudanga majani tukole shi tugende abadde okulya genda onaabe funa ekyokulya nga mbudabudabu nyo sikola ki simanyi ngamba amala ngamba kati omanyi owena sente zidayo wakati sizirina wadala kudayo wakati abadde saagala nti ekala n'amanya nti kati ali kukola mu kiyumba saagala ngakola mu kiyumba sikigumba ngako naye nali mpulidde abaana gye bayita mu biyumba n'essaawa ina kyakola n'omugamba ye nemugamba nti nsobola okukola koye nti nga dawo kasimayiro otabifaananyi bulungi nnyo enze gundi njagala kukola bwendi nsobola okukola kino nsobola okukirininga nsobola okukugira abaana apostinga nga nfuna kilayanti nga ntwala mu kiyumba bwe papa nga bamubalira akake bamuwazize olwo amaze okufuna ka commission yes akutunze nga ntuddeyo antunzeeyo nga ndyoka mbonaabonera eyo so kati n'ekiyumba nakyo n'okiyingira experience n'ogifuna nayo nenjifuna eyo ofunye ya bed space ofunye obwamalaya lwakuba tewakkiriza tebakwatamu experience y'okukoonako emabega yali emala n'okubriefing okumanya bitambula bitya buli kimu nakimanya yali emala so kati ekiyumba n'okidduka nenyingira ekiyumba myezi gyange awo nga5 naye nga kiina ky'omuliro mwereere omwana ajja n'akulinnyako omwana akufugira amalusu mama we n'asimayiringa baana yena muwalabu naye mubi teri mulungi mama n'asimayiringa omwana najja n'akulinnyako omwana ajja n'akuyira amazzi mama akulengera bwati n'asimayiringa laba ogenda kureactinga otya omwana ogenda mmukuba otya nga nnyina asese mwana asimayiringa bwati neweebuzaabuza nobanga akinga zolo naye n'engeri gye basooka okwambaza ng'oyingidde ekiyumba ekumala okulaga nti oli mu komera kino kankubuulire buli mwana kadaama saawa eno buli mwana akola obwakadaama baafuuka bazolo buli kadaama zolo lwaki baavaako yensonga lwaki olaba abaana nayambala ebintu nga biyulifu n'ateeka eno okugulu tobalaba ku tiktok mbalaba najja ng'alibwe mukulu akuzaala ali eno alina n'abazzukulu naye ali munika naye ng'ali munika n'akubira omu amazina abaana baawunga baavaako kiki ekibajjako ng'obadde waakayingira mu kiyumba ekisookera ddala nawe okumanya nti butuufu kati sikyali muntu engeri gye bakwambazaamu bakuwa ekigoye nga kikusinga obunene emirundi 10 ne kikwambala ekigoye kino nga kirabika bulala nnyo engeri gye bakikolamu gye bakitungamu obanga mulalu tesikiriza era wakakirako bwoti owuli ekitu ekikwambadde n'obwongo bukyukirawo buli omwoyo gwakadaama oba balina engeri oba balina kibateekamu mu bigoye ebyo bwe bamala okukikwambaza bwe bati owulanga n'obwongo bukoze eki taleka n'okusimayiringa nze kakuwuli obuntu bwakadaama abaana gye bali bakola neze barespectinga because I know how it is nabiki bebayitamu kadaama in a house ey'omuwalabu I know ekimba kye basooka okwambaza ekigoye kyokka kikusooka kimala okujjamu oba amanyi amagundi bantu bali abasinga bawalabu tewali abasinga bulogo abawalabu balogo yes kati baba n'ebigoye byabwe ebyo abawalabu baloga batya tewali asinga muwalabu bulogo lwaki abawalabu balogo
manyi kimu balina bubaani era agakabali kaveeyo kati omuwala kati ebigole byabwe byobiraba akikwambaza gukamwe nyini osobola n'okwerabira ewammwe osobola n'okwerabira abeewammwe era abaana bangi bawunga ng'omwana ali sikipise omwana ng'ali wali akonakola emyaka 7 nakola emyaka emeka naye nga talowooza nakuba awaka naye ng'asobola okujjukira omusaala gwe bakulekamu amagezi g'omusaala mulimu n'abaawunga n'omusaala tebakyagujjuka kubanga waliwo abantu abaana abo abatwewuunyisa anti mayida gali balyanjawulo nti oli osobola okusanga omuka n'akikwambaza bw'onobanga eri efamire yo neweerabira buli kimu omwana n'akola nze mumanyi omwana gy'ali nina yangamba akoze emyaka 2 tebamusasula nga tebamusasula naye nga waali awo naye yafuna amagezi agangamba nti tebamusasula naye nga tewalira kali wali ng'abivaako n'abireka asobola nga tebansasula nekibanga ekimuluma naye ng'ate n'akireka bulesaawo nekitambula so ekyobwakadaama nze olunaku lwe nayingira ne bampa olugoye lwe balugira bwe bati waliwo ekyakika ku bwongo kino nkubuulira nyondo wakyuka ne weerabirako ebyekyaddondo nze banyambazo badi ekiwegasana kyabula bangamba mama yangamba kwako gand change put on this one nga nenkyamba nokusimayiringa nasimayiringa nga gwe ne bwe guti gufaana bulala onagenda olinganga mulala kasimayiro olabika wakafuna lwa surprise ya kigoye nze simayirenga nawulira nga nyinamu ekyakika ku bwongo nentambula nengenda ntaleka nga nzina simayiringa nembeeramu awo nga nabo bakola ki basimayiringa muwala abo mulogo kubanga yana nakola emyezi yange egyo akuba ntuka ekiseera nengamba ngenge gye bakuyisaamu gye bakubonyaabonyaamu abaana bokka na bokka omwana kuyiramaze omwana akusanga awo nali kakuba oluyi out of blue nga muto bali balina tocha kyobalanga abaana bangi abamu bavaako kuba tocharinga physically mentally domestic violence eriyawe waka isobola omujjako abamu babakwatamu nosanga abana bakola ki Vicky lwakwate munakufuna stories zijjako nenza mulimu ne stories zenfuna nentya nozikola ki nozi publishing kubanga nyina story gye nafuna ey'omwana gwe basuula gwe bateeka mu kaveera nga mufu yes nga kadama nze nyina omwana eyangamba era nengerawo netuuka nawo omwana bamusuula mu kigundi omwana yafa ne bamuteeka mu kiveera ekya bbulaaka kyebasibamutusula mu zubala kyeki zubala gubeera guntu gwene bwe guti gubanga gawula akali akayumba guba gwa kasasiro nga bakola kinga basuulamu kati we bamusuulamu amagulu gaali gayitamu eno waggulu naye nga gali mu kaveera bakoze eki bagasibye kati omuwala yali client wange nalinga tomutwalira ebizigo nangamba norekyo bamusse era ali mu kasasiro wenjogerera bw'obanga olina obudde genda weeyiseeyo okebere mu kikasasiro kizubala kiriwo ekiti nagenda nkonfamu you checked nakwaha n'ebifaananyi nakwaha na buli kimu byali mu simu yange nenkwata buli kimu kwagamba Vicky bino si byakulimba abaana bayita mu bintu bingi nnyo abaana bafa ne family zaabwe ne zitamanya abaana bafa omwana ne waliwo ekigundi awo kinateekawo awo nenyimirira bwenti wabbali waggulu nenyimirira bwenti ku kintu nenjuzaako bwenti nga magulu galiwe gatene ekivundu nenga waliwo ekivundu ne okuddamu ogendawo kawungeezi kuba nali nga babanyiŋŋambe poliisi ogenda ogendawo kawungeezi nenga jukira kuyingira mu bintu bingi bakubuuza ebintu bingi wategedde otya twatugende ogenda okuddayo kawungeezi kuba nangi gwedde ne Daddy Hama nangamba no we have to report this tusooka tukole ki tuddeyo okolayo kawungeezi kasasiro bamukoze eki bamututte nga bamugjewo nenga n'omwana ali muna Uganda Rachel mukwano gwa Jane kali Jane yali angulangako ebizigo nayo yali nga ye neighbor we yes so abaana era waliwo n'omulala ye bamutira omwana nyina omwana naye yanyumiza kati jukira bamanyi okutta abaana abo oluusi mu bugenderera kati waliwo omwana yakuba kadama ku mutwe omwana yamukuba ku mutwe omanyi bali abaana balinganga omwana w'omuwalabu kale ebintu bingi ebiri mu biyumba era ngwadde ofunyeko omwana omu nagenda kunyumiza weewuunya ebintu bingi ebigwa ku abo abaana ate nga bafiirayo ne tutamanya ne batamanya n'abakadde abazadde b'abaana ne bawoza gundi yagenda tetumulaba nenga yakola ki yafadda tawa ne mu video bwe mulabanga waliwo naka video ka securityinga omuwala bamukwande bamutuga yali muddugavu ne bamutugira ddala mwana sabagala nafa nakalaba so ebintu bingi nnyo kati ekizibu ekiriwo nti zo offices zino eziri e Uganda eziri recruiting abaana abo tezefiirayo
bwezimala okurecruiting abaana bone baba bali akasente kaabwe nti wano wabeerawo office company recruiting abaana abo ne baweereza company endala eyeri oba kangeza Omani eyo Omani kaliyo company ya Omani yo nekola ki neteka abaana abo ku sale ne babatuna mu biyumba kati osuubidde otya company eno eri Omani okugoberera omwana nga mwe bannanyini mwana temwefiiriddeeyo ne bano abaana bangi mu nsi ez'enjawulo bo bamala okugabayo tebakola ki so singa nti company ziri wano yegobera nti Rosette muweereza Omani mu office bweti era ne bamanya akolawa nti omuntu ono ye tumumuwa tubabawadde naye mututegeezayo gy'abeera akoze eki alaze tufuna ne contacts zaki zajukira muli mu business business yonna mulina okuba nga mulina good terms mulina conditions mulina okuba nga mulina agreement okitegeera mutula ne mugati tulina okukola kino kirina okukolebwa yes naye bo tebeefiirayo kasaba weereza omwana bo ne babala akasente ebisiga tebawala kukola ki kyobola nga abaana abantu bakoze eki bafudde tewali agoberera abaana bakoze abaana babuze abaana bamu gye bali eyo kati bakola nga ba slaves bafuuka baddu naye nga babasibirayo kubanga nyana omwana era waliwo omwana yampa emboozi nangamba Rosette waliwo omwana ali mugundi bweti naye so namulabako just akaana kaja kakola kimanya abawala balina olugambo n'abaana gundi gyali eyo abeera waffe gyali mu kukola naye tajja kudda waabwe naye omwana gyali wana obuwalabu bwina olugambo nnyo nga bw'okyanga n'omuwalabu era bo buli balina olugambo beenyumyako buli kimu kyonna ne wabakadama akutya nagamba eno munnange kyonna kiri nakiri balina olugambo naturally akana kanyumiza gundi era omwana omulala ne kamugamba eno waliyo gundi akati mama ne tata bagamba tajja kuddayo waabwe kati bamuwa ssente naye abeera waka tebamukiriza kufuluma kati bo ne babanga bafuluma mu gate baleka nsibe jjukira ekikomera kikomeeri baleka tumwana talina wasobola kuyita talina simu tasobola communicatinga kati omwana naye yabivaako n'akola ki n'agumasigaza obulamu kati alinze kaseera lwalifa oba lwe balyagala bate bo bali ne kati bali willing ekola ki kumuta tebali willing kumuta pozera nga alwadde banaafa twala tugende ebintu bifaananako bwe just because nti eno tewaliyo omuntu afollowing abaana bano mpaka ku kifo we bakolera bo bavunaanyizibwa ku kimu kumuyisa na ku kisaawe wokka kiba kiwedeka staffuluma nasire bazifunye kiba kikoze eki so singa kampani wano nyinyini egoberera paka eri omwana atuuse nti jaga twagala okukola ki okumanyayo era ayisibwa atya era ne babeera nga balina enamba y'omwana ne kibeera nti it's a must omwana alina okuba naki baliyo bajjako omwana communication kugenda beewa bwena kumanya ki kigenda mu maaso naye osanga families ezimu nti ffe wane waffe kadama tabeera na simu omwana n'abeerawo tawuliza beewaabwe kugamba n'abeera ddala muddu omwana omusanga alina ennaku ye bambi oluusi bwafunye akakisa n'akwata ku simu kwekwe kwekola ebitajja ku TikTok na recording nga out of stress no musanga nga byakoze tebikola ki tebigenza sabana bava kubayita mu bingi batuddako Dubai ovaayo otya mu kiyumba basaba passport ya kuba kati bali bo bakwata passport yes njibasaba bakola ki bagiremedde mpisibwa bubi sasura kumbe manyi wekola ki we bagitereka mu bufunze natoloka webba nenfuluma wabweru nintandika okuyiza ne experience y'okutoloka noyo n'ogifuna ennyondo nentoloka gamaze okugaa nti ntobye so sijja kulimba otobedde mu Dubai sijja kulimba saka era watolokera n'ogenda gy'otamanyi oba waddayo wooli kati oyo omukazi nali sobola kuddayo kubanga yali yasobola n'okubatemyako nti ali wano yes ayi mutoloka jipa nalina bali bampadde layini yaabwe ne balyoka batiisatiisa nze polisi egenda kunona wonna wooli fe waneno tulina technology buli wamu tugenda kutrackinga tugenda kubikitwala tugende bla 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 neŋŋamba kati oba ngenda kukola ngenda kuzzaako ki kati oba ntiisatiisa ennyo juka gye nali nzirukidde nayo sikola ki simanyiyo omukazi nenkola ki oli omukazi nemunoonyaako naye omukazi bwe yandaba yantwalayo yeetonda na bwetonze kubanga nali ngenda kufa yakulabako ng'ofuuse kasirimu nga nze nanaddugala nga nzina sirabika sifaananikako omukazi ne kenyini yakiraba n'agamba nsonyiwa saamanya gye nkusindika awo nenziramu ntandika buto obulamu bwange awo mpolampola n'embeera wabweru nabo ne baleka bansibako omusango paba tolifuluma tolikola ki tolikola passport yo baali bakubiramu
No, bagenda bakujira ne bagenda ku police ne bakutako ne bakureporting kati nze batekako bye batako byali bingi. Basi bakemisango gyali mishi atenga minene. Nebyo nabyagwera mu lawyer nti wali edit ekyanyamba we nafata ono omwana namala nakola kati yolo yali aludemu ko buli kimwa kikola shi amanyi system bwetambula mu ngola butakutiisa kati ye buli kimu nakikola shi nakigobako ngo already ina lawyer then buli kimu nakikola shi nakimaniriza nembeera free nembeera free nenga nali mu katubo ogwotya mu relationship olwo relationship kuba lwaki nkubuuza relationship Dubai ofumbiddwayo Dubai ozaaliddeyo gyokyawangalira engeri gye wagendamu n'engeri gy'otobyemu ojja otya okutandika relationship awo bwe najja eno wabweru ntandika okunoonya okola ki okola naye ngasida mu kiyumba nenoonya okola manye ebintu byeri okunoonya emirimu si bintu byangu tebiringa wanene buno ogenda kola kino okutusula zi CV biki kati jukira ateze batikamu n'emisango ne onagende wantu mu company nene bajja kwa chimba kikole ki bakira bakwate bukwasi kali tandika okweyiza mu companies wabana Uganda era we nagenda ku Mpombo African Restaurant ne bampa omulimu tandika okola ki okola nemberawo nga nkola kati Daddy Hammer just nasanga musange wandanga ampa lift yali ampa lift nalinzirayo waka ngamba wantu babba abantu tukola ki etugenda yana ngamba obanga wangu oddayo nze saa zino bankola ki bitawo sobola kola ki ayo laini naye nogamba mfunye ka lift nga it's okay naye nga muri munda muze sali mumbeera omanyi nali njagala nnyo sente Vic kati nga nkimanyi ne onadda ate mu byo mukudda musajja bishi nga ndaba ati waliwo bigenda okukola ki okwesalikako kubanga nali nyina ebintandisa okwagala okukola ki okufuna then awo nafuna ne idea ey'okutandika YouTube channel nengamba kanandika YouTube channel kankole kino YouTube channel ogitandika okyali wa Mpombo njitandikira awo nyine njitandika awo nako hosting abantu mpola awo paka nakola story yatambula eyo nomuwala gubaita Tahia yali asula ku rooftop njijjukira omwana yali aine nakweyiye wekenda kwere kudungu abana baye nyuma ngo ogenze kukyala kuliyako zizo novayo oba kale direct ngogenze direct kumushi kumulimo naye Dubai nga toyina mulimu wanyiga nyina every experience dala kinyizo kugamba nga toyina mulimu nondukesanga toyina kyakulya toyina mulimu toyina wakusula kati kyovola banga abaana bangi nnyo bafumbiddwa era abaana bangi bazadde abaana babaleka nayo ne bakomawo wano baba basuuza sekiri wali katogo abaana abasinga okubeera Dubai eyo naddala ab'obuwala population esinga obunene y'abamalaya why is it like that kati buli mwana ali mu nyumba kasaba munyigamu bwe bati bwafuluma ebweru option eberawo yaki kwetunda era abana benyini abeetunda bakuba akasente kaabwe yabagulyako munne gwe yaleka mu kiyumba fano ntukuba kiralo jukira eri omwana abeera anyigirizibwa nga bw'okiwulira ne wano omwana alaba ogaba susu it is very easy for her abamba banakasagazi kaabwe nga mukozesa takina mbuki naye yennyini alimu ekiyonta ayiwe bamukozesa muwene sente bwakikuba mirundi emeka ebiri anyumirwa asasuwa wasanga nga abamu babajja waneno nga tebamanyi nganze nene bekomekeza nga bakoze eki bakiyingidde aba ne bajja nga bakola ki nga Brenda Miles yagenda akimanyi era mwe bali n'abo abajjira mu mbeera eyo nga bo bakola ki kati ntiwa kubani kiri kyo ensonga lwaki tino abamalayi bakyasinza okubeera abangi kikyakiyagalire baana bakisanyukiramu batuuka ekiseera nga it's the only option abaana abamu tebaagala kola naturally ng'oli tayagala kola ki tayagala kola naye nga atayagala okuyingiza kati yaliyo option yo bizibu ki bye basinga okusiŋŋaanirayo mu mulimu gw'obwamalaaya bamalaya bafa e Dubai tunako mulabo mirembe bibiri gye twatikka waliwo omwana gwe twatikkaawo yaani erinnya lyerabidde yali akola bwamalaaya n'alwala sirimu nga takola ki nga tamanyi balwala bafa balwala agalwadde STDs ogagamanyi gonna ngo gakuŋŋaanyiza kubeera waliwo n'omuwala gwe na hostingako nayogeranga naye nga n'okuwunya akola ki ng'awunya omwana yalwala wansi nga waavunda balwala
bafa ne police of course bakwata ogamba challenges ne police sirimu tebamwetangira. They don't use protectors. mulimu abatakozesa protectors nga boss abana bangi balwadde oli awuleje nakugamba ngenda kuwe 15 za dirhams njagala kunyumira sagala kapira za milioni 5 oli namugamba oli nekijje kyo nga yama ina mugamba nze nyina omukadde wange 10 zisagala kimu namulabikidde bulungi kirabika bulungi zisagala ki sagala bupira kati omwana nataloza ku bulamu bwe naloza ku sente okola ki okusinga naye erabira nti ate ezo sente ajja ziryako with the time abana abasinga kubanga yo lyeje nagazi njagala kunyumiriza njagala body to body tayagala ko kintu kirala tayagala ko kinaki nkwa sente bwezi omwana ne yeewaayo ne bamulya tekuliko kapiira ninga tamanyi takebeza muntu takebeza olokugula like bu strips na buteekaawo abana abamuga metegera abo bankugambe ntya tebafa kubanga abana balwadde kino nkubulya mazima tubalabyeko bana balwadde kubanga era oyo mwana bali bamuyita n'erinnya lyerabidde era kwali kuno ku Nyondo Media era mwana naye yali malaya nalwala teyamanya nakumanya nalwedde sirimu namulya bwe yamala okumulya mwana nakwatibwa omutwe ne gumuluma kapatuko n'omuntu akomudde okumukebezako nga muki nga mulwadde muzibu era watawe dakika nonyo kati ng'obulwadde bwe bwakola ki bwanoga bwalinnyadda omwana yafa bufi si yeyeka nga ne bazadde tebategedde mwana atikibwa nakoma abaana abazaalira e Dubai process y'okuzaalira e Dubai eri etya kati nambe singa bana abazali e Dubai nambe singa bazalia mu bed space cause okuzalira e Dubai it is expensive, too much expensive. Yensonga lwaki nti osisinkana buli afunye olubuto akoma wano nakola ki nazala a few of them basobola ku affording okuzalira wa e Dubai because it is very expensive. Kati abaana bafuna embuto nga tebetegekedde nti omwana omusanga talina wakusota talina wakulaga omuvuka namuga jangu namuwasa yina abeera wakanga afuma mmere akola ki ate abasinga okuba wasa ba Nigeria era abaana enamba esinga bazadde abaana bali ku ddungu wali baba Nigeria era abaana bangi bayita wana abaana libo badipotinga n'abaana baabwe wano waliwo obubogo buki bungi baleeta wano obuboggo obwana oli wano bungi bu Nigeria si bwaffe bwako ati aba Nigeria bata sente ensonga lwaki aba Uganda bagala nnyo abasajja aba Nigeria bakola ki baba n'ebirimu byabwe ebyo bakola ebimenya amateeka ne bafuna sente mu kiralo ate bwe bazikola ki bazisaasanya abo mu Uganda ye ne bwakafunanga ka kiralo akasente ke mu Uganda n'akasente tetutengana ate nga n'abasajja ababogo bagala nnyo abana aba Uganda bakula bulungi balina wota bishi bawoma kitegeera ate akazi gabo gakalu gali akamulali gona gali awo nova muli ne babali mu mukwano gabogola nga gabagalwana ate mu Uganda ali soft yes chola mu Nigeria aguma bibwe yes kubanga kyaki kola kikake omwana mu Uganda abagonda akwata bulungi omuntu kama buli kimu kyonna nakalobuzi kakozesa bakwana we appetite no mubogo hey you gonna kill me oh you gonna gwe Nigeria era wafunako ibera mu bed space obiwulira wafunako mukisogulira Nigeria mu bed space bidi arrogant kikola kiti ate unakolya kugundi nali sula mu bed space wakolya ku bongo gali arrogant gagala kumanya nali mu bed space kali gaba tegagala kola ki tegagala kumanya gagala muliri hey you gonna call me oh you gonna call me oh hit it smash it ala bezendeka we tebina muwadde kati chobola banga birinyo babirekalekawo lesbianism nayo yongedde mu Dubai kati bino basajja babi tebabikola ki tebabyettanira byakolanga we byagala bikalu biri harsh biri rude biligadi bengali ne ukiba kitambulanga kibaata tebina gasikiriza tebiteeka muka element konna so biliawo bityo kati ojja kusikamu ka katebe side zeno bikagali gwe kati byo tebina kwadeka kola ki kasikiriza kati omwana waffe mu Uganda na kyakyagaza Brenda Maris bwave nongo omulimo agumanyi gwa kukula kula bali ababu kali kakuba senda kakana
Simanyi yazikolamu ne omwana yakuba sente. Brenda Myers yakolera ddala yakuba sente. Abantu bamwita ne. Juga kaali kato, keekulya bulungi, kawala kalungi, bakalakata kali. Bawuba Myers. Bawuba Brenda. Naye nyinyi n'ekimuwujja katono. Enewe ebyo katubiveeko kasaka mama kabivamu kati kagenda kubeera kazadde kama akawunyisa kazadde. Ku nsonga ya Abanigeria batuuka ekiseera ne babanga baagala byakwesiyaga. Kati Abanigeria kati batuuka ekiseera nga tebafuna baki basajja. Omunayuganda takola ki n'ebigenda n'obyetunda. N'Ebinigeria byetunda. This one fresh. Kati weebuuza kwegabe ekirowoozi kyakukuba. Kati nabo bennyini bagenda kusutya okukola ki bagenda ku kikubo ne beetega naye engeri gyayimiramu engeri gyayambaddemu engeri gyatunulamu bitiisa okitegeera kati ne bakomekereza abaana baffe Bannayuganda tebakola ki abana bamanyi nabo bali soft taswa kumanyinejinga kintu kiri awo kikola kifana bwe kityo kati abawe bennyini nyabasijja babo tebakola ki babagala okitegeera kati awo newo sikananga bali nnyo intu wali abawalabu abakazi nga nabo beetunda abawalabu nga simu abagwira abava eno n'eri mu bbonga abawalabu gye bali nesiba n'abawalabu ba natives siba neno banabamu kirabanga nako abamu teba naye kati bano abawalabu batuva Egypt bano abawalabu batuva simanya muzina ensendere nga nabo bavudde eri bajja muneeno ne bayiya bakola ki betunda waliwo n'ensi bagiyita bata wavayo bangi nnyo bazimbye emimwa weegitula kwandi kati babeera ba class era bagenda kuzimarina togenda basanga eno muziddeira babera kuzimarina sibo genda kusanga situtize makindye wano bujja basanga wali eri waggulu tosobola era babera kuzi app ate dabo babbeeyi oba oli muddugavu oba oli ki kasomwegezaamu n'abaffe babagula obina ganya afuna experience ya mukazi mweru baba batya naga namugwa nakwata omutwalo gwe gwakoledde omwaka mulambirira era oli yagamba ngenda ziteekamu omwana alabika bulungi nnyo naga naziteekamu tana nakye yajjayo kiri yavayo yeesooza mutwalo gwange gugenze nga tuwaliyo nakipya kyajjeeyo era abakazi babeera bakale about ebisiyaga ndakulabako n'omwana agambibwa okubeera nti ali mu bintu ebyo dragon kati kyoba omanya edduba ina kyere nga si yeyekka bali bati abaana beesiyagira ddala bangi zinali sikirabangako ebbanga ly'empanga lidde waneeno naye nakiraba mu bed space nga mulimu couples ezo naye nga nabo tukituuka kyo ne beetabukira era nabuuza gundi yo namubuuza era nabuuza namubuuza oyo kenyininyini dwago nemuga mwine ebintu bino ebiri artificial bye mwekozesa naga nedda bakozesa ngalo bakozesa lulimi then nabo benyininyini abakyala ne beekozesa susu waabwe mbwe ne makansi I don't know how they do it oba makansi akola atya simanyi makansi ne beekozesa obukyala bwabwe kati I don't know style ebeera etya nenze buyanga mutukozesa makasi nanga batugende enkulage gamba nvaako yagamba tugende enkulage abakuyingiza kintu ne mugamba nviiraako ddala naye kati bwe nemala nkukwatako nebbawe omukyawa nvaako nenga mukazi yakugambe ate nga munange tebalimba ebintu ebyo bira biringa ebirimu omuzimu n'okigezaako tovaayo kitambulirayo ne kigenda n'omusajja omukyayirawo be bamanyi obekola ebintu byabwe gawo omuzimu guba gukoze eki gukuyingidde ate guba gukutte osobola otya okumaintaininga obufumbo e Dubai obufumbo kuba kati Nyondo omaintaininze ekintu kyeyo mulimu ekifaananyi kibandabiramu kyesiri yes ndi stable nimoko ni mulalo kubanga naawe bakugenda ne bakugamba ku nsonga y'ebisiyaga nti obirimu ali okuba nti nabeera nnyo gano obwa malaya obwa malaya wali otunnyonnyo nabeerayo nnyo n'abakola ki nabeera nnyo n'abakola ebintu ebyo abeetunda nembeera nnyo ate nga be ba best friends bange ate nga y'omuganda akugamba mbuli agokola ki gwoyita naye kuwa empisa ze kati watambulira nyumba malaya natambulira nyumba malaya ekikufuula malaya yes netambulira nnyo mu b'ebisiyaga naye okay bwe watambuliramu n'oyigana nnyo empisa zaabwe nenziyigira ddala really buli kimu nkiraba
Kati okikoze otya okumaintainingira obufumbo? Kati olaba Kibuuzo kinenemu. Kati anoonya ngeri gya kiwumba. Singa ngera kiwumba. Ekisookera ddala. Ndi mukyala. Aina all those characteristics ez'omukyala omufumbi. Yes. Zombe eno ba ku media nkola byange. Era kyova olaba nti abantu abasinga tebakkiriza ndisobola okukola ki okufumba. Naye nze ntegeera omusajja Vicky. Ekisookera ddala. Yes. Ate ombanga ndina musajja. Bino bidda bbali ombanga wenyingire waka nenyingira waka nganyingira ekyobuki? Ekyobufumbi nga kikola kiki ekyobufumbo omukyalo omufumbo. Nga kikuwalampa. Yes. Kati nyingira nga mmanya omusajja bange mu respectinga era nkola bikyabera akoze eki? Kyabera nsabye ntegeera omusajja. Kale mu byonna bino mbikolerye ebbali. Eddaluulyo ne characters olekandeke. Byeri bbali. Ne wali ndi mukazi ategeera omusajja. A respect supporting omusajja ayogera n'omusajja awuliriza omuki kubanga jeva ne jebulaga omusajja wakati kati bwe babyonona mu byononyi naye nga enono zaffe n'obuwangwa omukyala alina okukola ki okufumbira alina respecting abbaawo n'owuliriza abbaawo kati wali nzikakkana era n'eŋŋonda ng'omukyala omuki ebyo ekinyumirako nti ze yandeka nkola buli kyonkola ki kyoyagala banga ndi wabweru ozanye characters zo zonna ndi free tanyinaako buzibu oba ndina malaaya oba ndinaani yandekera obulamu obwange okubutambuza nga bwenkola ki that's why nange mu respecting nga bwangamba nti kino nenkola ki nempuliriza okitegeera kubanga ffe waka ffena tuli bafumbo mama wange mulabye ng'afumbira taata emyaka 4 okusoba okitegeera ndabye baganda bange abakulu bonna bakola ki bali mu bufumbo kati nzaani agenda okubeera nebbali ntandike okukola bwenti nyingire kino nyingire kiri omanyi ne waka gye tukulidde wa Mataringa bino mbikola byeri nene waka nemanya nti ne mukazi mufumbo kino kiteekeddwa okukola ng'omukyalo omuki bagamba era ogira n'oddayo ku mu bwamalaaya nezeko omwamalaaya nali mukozeeko anti kati gwe kiri gwe okinyonyedde nti waddukayo lumu terwakya terwaziba naye bagamba nti nakati experience nyondo mukunyonyolako tewakikola kati abakulaba bo balowooza wakikola ale kiri gye bali kubanga era mulimu akasala wenfuuka malaaya nakati mulimu akasala wenfuuka malaaya ku bba wange mugamba angula leero saagala angula nagula bayawe 10 nakwayo 5 oba malaaya kale mu bufunze kati tekina buzibu ndi nene tunda ku bba wange era lwajja nga yakanze nga sirina mood mugamba agule bala appetite ekole ki ejje bala yanyiziza yanzigyeko yanyiziza okola tekumala agatteko akasente wano omukwasiza omukadde akwasiza ku mmere ye kamatibwe kiri nti kigwe kiti kigwa bweki so what advice do you give to abaana ab'obuwala Dubai abakyagira bamu emikisa because okusingira ddala Dubai yettanirwa nnyo abaana ab'obuwala than abalenzi Dubai yalibadde nnungi neffe tugyonoona nekyala abaana gitukoma okuba advisinga batuyisa mbuyisa maaso kali nyina omwana gwe nagamba nemugamba ddi omanyi gende wakaji obeera ozaalira yangamba gwe nga wakola ki gwe nga wazaalirawo nga tezenkanankana nyinza okuba nga sirina ssente naye nga tomuntu gwe nyina asobola okunsapootinga azaala okuba nga naye azirina naye nga hali biri gukola ki kusapootinga bikitufuna abasajja omusajja nga alina ssente naye nga sente tozirabako toziryako gyekiri okitegeera kati omuwala yali lubuto nemugamba ddi yawe yajja nanga rosette mwakola mutya bitu twatugende mpulye process yonna nali n'omunyumiza process yonna nga bwekikola ki first of all olina okuba nga muli bafumbo okuzali e Dubai okiraba mulina okuba nga mukola okiraba mulina okuba nga muli ku byogera ebikola ki ebituukiridde okiraba then yes mumwegase mumufunye olubuto mugeze muzadde mulina sente zammwe mwezimala okukola ki okuzaala kubanga bakugamba nti okuzaala normally 15,000 20 okuzaala nasiza on top of that lunaku lwomalayo osasula 1,500 lwa dirhams lunaku lwomalayo namalayo wikisezo biri naye nga buli lunaku osasula ki 24 hours osasula ng'ogyeko eri package okuzaalira e Dubai nze nalwayo mu ddwaliro nga sirina bisa paka twasalawo kitwali tulina okukola era nesigala nembeererayo ddala okumala wiiki ezo n'ennaku zange nga buli lunaku olusasula nga buli lunaku
10 mu ebyo milioni emu n'ekitundu yes buli lunaku 24 hours nenga kaseera konzi nali sikola nga sirina ki toyina sente timukama yampa buwi mukisa nti omuntu eri akola ki Yesu ate nga njagala nampa neki nakuwa ne support kubanga nze nali sikola omwana akola nakupima pe mungala mwenkanankana nakubuuza kati gwe bwani azaalirayo tamanyi muntu akuli mabega ku backinga okitegeera kimataringa saawe no mwana yazaala yalekayo omwana we bamukwali bamuya ne bakola ki ne batwala kubanga gayi yamana nadduka omwana zaja mu bed space so abaana bafunye embuto ne tubagamba bagamba mwenga muzaala kale kyo sikyagala nnyo bawa device kubanga abaana bangi bakingamba kati kati gwe gwandi gwe ng'ozaaliddeyo tebamanyi Yesu okundabanga bwendi sirina kyenina naye nyina backup gy'otamanyi eri emabega tomanyi buzito bwa backup yange okitegeera so tonegeraageranyizaako wadula nti twenkanankana oba nyingi zenza okubanga yenkanankana okitegeera so abaana buli lwe mbagamba bawoza kimu gwe nga wazaalira balabanga gwe ababeera abeesomerako nti kirina kubeera kizibu nnyo abaana banyize kwenyera emukono gwange namugamba dia nkwegayiridde yangamba ngaluzeeti naye nga nze manyi tetwayitamu ne ssente ezaayiika wali nantukaisa nengamba kale singa yanzikiza nenga nenzaali e Uganda zino nenegulyamu ettaka ate khasi kubanga nze ntegeera okuinvestinga era wategeera akasente nze nategeera sente vikiza nyuma yo nze newonzayo mu ddwaliro nga lya layisi era naye kayini yafuna eddwaliro yamandi likola kiyimiridde nze newonzaalira ewaka Asirungazo osumulukuse bulungi akasente kali ne bakakuwa nze ntegeera sente kabakagula ensangi somewhere tibina kyebinga sambuno ozadde mu ddwaliro lya bbeeyi simanyi okoze kize tutombulira vikiza ntegeera nnyo sente n'okuzinvestinga ne manti awaliwo akasente kange siziridde nenyina wenzikola ki wenzitadde kali zannuma nange ng'omuntu era abaana balivayizinga n'omugamba nti no munango manyi diye kiriwo walikoze boti ne boti naye abaana bazaala enkya n'eggulo abaana basudde obwana buli wali eri ku ddungu ne bafuluma ne baleka abaana nene bwa advising nti bannange mukole bwe mutemufuna mbuto mu at least mumire ku buweke tibana tibagala kumanya omwana ayina omwana e Dubai abaana balina abaana omwana asudde omwana e Dubai ne bakomawo kuno nga bali same side jabo abamu ne babakutika butisi walogo baatise ne bamusuuza balonge e Dubai tata yadduka tamanyi waali ninga bana boogamba ne bagadde obeera ofunye olubuto bambi tambuloddewa wazaala bw'okimanya nti ndulina fuluma tolinda bangamba okufulumya omwana e Dubai okumuzza kuno emitawaano gimanyi kibulanga babalekayo era bebana bolaba bebakuliza mu magye bebano bolaba nga bebabeera mu Swade bano abakambwe balina gye bagonyolako ekintu ekyo yes abaana abo bebalekayo bakikola batya balina ekifo gye babakuliza eyo ekyesuuliridde abaana ne babalaawa as in circumcision. It is not castration. Castration, yes. Ziri zibaza nti. Yes. Ne babalawa ne bakuza n'embeera ey'obukyayi eri mu kitonde ekikyala. Kati ovola banga abantu abo babeera bakambo ne wabeera nga azikola kitonde ekikyala akikwatanga musajja tayagala kumanya. Taina balina engeri gye babakuliza ne babakuliza eyo. Mu ngeri nga tebeeguya tebagala kumanya nga bakambwe era bobola bamugundi ne bajja ne bakuba ebizimbe ne bawalapa ne bakuba ebizimbe babeera bakambwe bati sayina bagamba nti Swade genda kujja kukina ekizimbe buli muntu akola ki adduka budusi bati balina mu feelings z'abantu kubanga tebalina mu feelings z'abantu bako kugamba balina engeri gye babagroominga balina engeri gye babakuzaamu kye babakulizaamu era kyovola one day baganda ne bajja akazimbe kaffe we tusula abaana aba sorry for kuno bo tebalinda bayita bwise muki odirisa ne bafa bagamba okukwatibwako bano afadhali bafa balina entiisa balina egimenya nga bamba tulaba namasuna nakyola banenga bamba bali bati oba bali sabi kye bawambuya bawagufu ne bagejja bwe bati banazo trainings zo bakola kati be baana abo be bazaala ne balekeeyo be baana ne basuule bo bali ne bakwaha ne bakola ki ne bagenda ne baga ne bakuza otandika ddi bino ebya product Susan Nyondo Green and all that. Wave nongo ina that knowledge? I did not have it before. Na ye wenavira wali mushumba yani sokola okumpombo skini yange yali bikawo binyo. Nengamba sister wange kwa yali yabisoma waneno. Mga babo manyi kolera ku kizigo ekisobola okukola kyo kunyamba ko. Sister already yali Dubai yali eno. Yenga ali wano. Sister nit. Ngo yagala kuwereze. Kati nampereza. Yali wiki ngwani sokola ki okudde engulu. Mu wiki kaskini kakomyewo nganyirira.
abana bekwa nabo Rosette okosachi nange banete nange bandetere meno kula abana bakoze eki batandise okutumya nengano omugezi alete ekizigo nakikola ki nakitundira wano nakitundira ddala wano kali nejaguni nembivaamu ebyaki nekupopo nenvaawo ofunye ka business nesoka nkola sente watunda Nyondo Grim nesoka nkola sente zijukira wali wakolera ngazi video nefuna idea nengamba kale kasente kaneno kafunamu buli kasente kenfuna wa Kyaddondo buli kafuna Kyaddondo taka nyumba taka nyumba kale banga yange inamala lyonna kasa kefuna nguze mu investment kadinga kati sawa nzile ku butaka ate ntunde njo semu kasene koleki ozazoga semu ebirala njagala sente ozaza njagala sente obulamu bwange bwonna ekizigo okitunze yes ekinungi kyabina bw'obeera nga otunde ekitunga kiri ku alaali Vicky so ekitegeeza obadde nga tokyekolera eri obadde nga otumya kitumye nkikolera eri kati okiko wafuna experience nkikolera eri nafuna experience nkikolera eri neona nga tukola ki nga tukikola tukikolera waneno kati nfuna ebintu byenyina okukozesa China nenfunayo kale eddagala likola ku mbalabe bitwa tugende ndija India omanya abo bakugu mu byamadagala kale likola ku mbalabe biki ndija India twefumbira ekizigo eri China nenfunayo byentumye ne Dubai nenfunamu ne Uganda nengattawamu nenkola ekintu nga kyekyo nobawa kati kundabika gye nalinda bikamu gwe kwennyini wa example ne video ze nasooka okukolera ddala omwana wajana nga baloze tundo bikola muwa link nange nemu ekifaananyi nga si filter nzoli kati abantu basinga batunda ebizigo osanga nga oli ayambadde filters tosaana kumanya kitufu kyeki neze tuka ku mwana ngamba Rosette ng'olabika bulungi ng'onyirira n'omugambe Nyondo Grim ate oba tulendeka anti-aging nzikaloza nkyakula wano wendi waneno tokyaseetuka wano wendi sigenda kuvaawo n'oba ofooty ngenda kulya emyaka nenga sivaawo kati mu myaka 5 nnoonyako kati oyingidde emeka sigenda jogera naye nze kankubula emyaka 5 nnoonyako myaka 10 wano sivaawo kugamba ekizigo kiki kyetukola kikuumirawo tulendeka anti-aging oba yagadde pills katema miteme n'oba nga obadde mukadde oddirira mpola kale ekintu kye kyenaganye kyekintu ekyokula waganye okuseetukaawo ayagala nga oyagala tubeere mugundi yewe nga tuvaawo tiimu wagudde mu tiimu ya Nkulambalinda era ojja kuzaala akaana kajeka Vicky Junior wange ajja kugwemu ndeka enchunye kali ono sigenda kuva ogenda kazaala kakule kakusangaawo kansangewo nga bweti bwendi kakule kasange kitabako nga kabereko katitonkwana kwana eji yeyo katuke ku eji yo ninga nga bwendi nakola ki za kuwulira era nga toyagala kula ngoyala kulabika bulungi kunyirira nga bwondaba n'okusingawo tunoonyeko aba Nyondo Grim nzikiriza okuteekayo akanamba mukama wange bawe plus nina nnugu ku business 9715246807778 osana okunonya ku TikTok Facebook oba ku YouTube Nyondo Media bwakoma wano nalawo otunda estates yes osalasalamu obuntu yes kati ebyo wenatuula omanyi bikubanga ekintu kyokola nga kiri ku bwesimbu waddeko omwana nga nkuba munamuguza ebizigo ebifu abaana mbakozeeko bulungi nnyo ne bampa akasente kaabwe nange negakolamu ekyamakulu ebbanga lyenamala nga ngakola bwe kuyingira nengamba kati kiki enyinsobola okukola e Uganda tandikawo Nyondo Estate Experts maze okugula gundi yange nzimbyemu amayumba nenga kati esaawa eyokukola ki ey'okutandika era okulinnya waneeno nawo nentandikirawo katambula katya business ako sofa netugula kati jukira nti jukira amataka ga beeyi ne kati tuwena kwa eno mukyaleke yo nga Kamengo noga nyinawo yika yange nogitematemamu yabana basobola okukola ki okugula beeyi poa lwakuba nti eno business ene y'amataka si yakaliro era olina okufuna n'okugumira kati y'ekizigo yo omanya nti olunaku ojja yingizaayo olunaku ofunayo akasente oyingiza leero ekyokola ki naye y'ettaka yo olina kukola kito olina twala muliro kubanga n'abakirimu baki n'amajadu maki birimu gundi oli asobola okulogera estate yo bakusibye akaba kale nze waliwo nasanga omutwe gwa gundi omwe abantu bazibu nnyo balinga abataagala tu advertising businesses zaffe nasanga omutwe gw'embwa fresh kwestetiem wati embwa yagulumira eri neguleeta eno nga musale nga embwa yali yerumyeko omutwe gw'embwa guli fresh kiwugulu nyugunya yali ayitawo n'asuula so ebyo bintu just wendi era abana bajja nakatundako ntono naye ndi ku peesi yange sipapa sinageza kubanga
Netaka okulwawo ndogera kati sina pressure. Kati bagirenga bajja mu kasoboso banyine sirina pressure tujja kusanga nnyo. Muliro abamanyi bakola ki? Bamanyi ajja kola ki? Jangu. Kubanga ebintu byaffe biri ku ki? Biri kwalaali. Biri kwalaali. Nze Vicky ebanga lye mpangalidde Dubai singa abana bansabula ku TikTok kubanga nze wali eri eyali nti buli mwana yesigamye kuggwe njagala kunfunira mulimo era nga mbagambirawo nze siba na miki mundeke njagala kuleeta Dubai nze sikola ki seeta abantu Dubai mukole ki mundeke Rosette njagala kino kiri kyensobola ne gwa kikola ki era nekikuwa mu butuufu bwakyo kyesobola ne gasije kikola ki n'otakyeteekamu yes nendi akasete kankali clean that's why ndiyo kesi nayo musango ntambulanga bwe njagala sina buzibu tewali annoonya oba kasete katono kange. Okay. Awe tuli. Kale. Ye Nyondo Rosette. Mwana wa Nyondo Media ono. Naye akubye ebibozi Dubai yao. I don't know. Waliwo watuuka naye noga nti Nyondo Media ngikubyeko ebibozi bisusse. Nempumulamu. N'owummulamu. Ate bigwayo. Mbozi tezigwayo. Bingi. Ate embozi ekaddiwa kwaginyumya. Kyekyenjawulo. So kale nsibulirako ku bantu. Yeah. Awali ku Vicky exclusive. Yes. Mobile ku subscribing. Sabo wena ba subscribers bayitirivu. Tulumba mitwala abiri. Bakulaba. Bandaba. Mobile kumwetanira olw'ensonga nti bintu bingi nnyo byoleta abantu bibayigako. Kati n'emboozi. Afuna ekyo kuyiga kiki. Abadde yakasasula akasente mu ba processing leri. Ekijjomanyi. Bitono bye kinyaga. Era nga nkomekereza ndabula abana saawa zino. Saawa zino visa. Oyita kulima nti pa nkolere visit visa. Zi rejecting encha negolo. Okay. Manyi ba agent bo baba bakola ki? Bo bakola. Bafa sente. Ninga nakimanyi tejja kona tatekayo nakwimba ya rejecting nze sene nazikola ki? Naziwuta. Naye nga omuganda agamba ekijjomanyi kinyaga bitonoze kamba sibule nga mbasaba okujja okumpagira ku kizige kya Nyondo Glim. N'okujja okugula plots oba amayumba agali ku katuufu Nyondo Estate Experts. Owekizigo okulabika bulungi wera kuta ku namba y'essimu +971 524680778. Wow. WhatsApp number. Kale nanga ayagala okungulako products zange zentunda ntunda lugambo. Mawulire wano na wano kakubiddewa. Ntunza olugambo. Ne mu lugambo buli kimu nkifunye. Baluguze. Baluguze. Andi sirwa bulimba. Buli kimu nkifunye. Kati si kyatoma gye mukoma okulugula nange product yange gye koma okutambula. So tutambula ne Nyondo sometimes mulimu lwe mukubira nga kano kaguddewe Dubai. Abantu abamu balaba stories ne batamanya stories zino tuzifuna tutya era tuziprocessinga tutya okutuuka bo okuziraba ku screens zaabwe. But ebiseera bisinga tubeera n'abantu abatuyambako wali wano nakugamba nako ndowooza leeta Kanyondo Glim tukateekeko naye dda tewabifanako. Ate Vicky oyagaliza. Tewabifanako naye nakugambako kati manyize bwe ndaba bunnange bwe tuli mu kintu kyekimu nga nina kyensobola omugattako nteekako nange nina time nina ekintu kyange kyenja okutuuka ekiseera nga neetaaga okuyisaawo mu media nga neetaaga namba zo n'ezange n'ez'omulala. So byebyo Joro yali ku camera production waliwo Isaac tusinkane mu updates eziddako mbere bulungi mweraba.